ekigambo kya Katonda mu butuufu bwakyo ekikwata ku kabaka n'amusiba. Olwaleero tulaba Yesu, Yohana ng'amaze okusibibwa, Yesu n'agenda mu Ggaliraaya n'atandika okuyigiriza ekigambo kya Katonda. Kabaka yasiba Yohana alekere okwogera amazima, naye okujja kwa Kristo okutandika okuyigiriza kabonero akalaga ky'ekigambo kya Katonda tekisobola kusibibwa bwe. Kabonero akalaga nti amazima tegasobola kukwekebwa. Kabonero akalaga nti amazima tebagakubulira, gatuuka ekiseera ne gavaayo. Abantu bangi mu biseera bino mu kacyo kano basibira bannaabwe ebweru olw'okuba bamanyi amazima. Basibira bannaabwe ekikookolo olw'okuba balina amazima. Batta oba bagezaako okutta bannaabwe olw'okuba nga balina amazima ge babagamba oba ge batya abantu abalala okumanya. Ne bakubulira amazima. Amazima tegeewe. Ate era ne mu maka gaffe n'abaana abato nabo bagezaako okweka amazima. Waliwo Waswa ne Nakato mu maka agamu. Waswa aba akasuka ejjinja ne likuba enkogo ya maama ne likola ki ne ligitta, n'alaba nga Nakato amulala. Amugamba Nakato, okola ki? Maama tumugambe, kikuume nga kyama. Nakato n'agamba kale. Maama bwe yagambanga Nakato jangu oyoze ebintu ebyo Waswa yagambye agenda kubyoza. Gamba Waswa ebintu. Nakato oyitawo leero olujja, Waswa yagambye agenda kulwera. Waswa olujja. Nakato leetayo amazzi, Waswa tudomamu amazzi. Waswa nekimuyitirirako newankubadde nga yali akubulira amazima olw'embeera gye yali ayitamu. N'alowooza mulaga kagende ngambe maama nti nadde enkoko ansonyiwe. Era Waswa n'asituka n'agenda n'agamba maama nti maama ansonyiwa, nakasuka ejjinja erikuba enkoko yo neefa. Maama n'amugamba naddagalanda akuwadde enkoko yange, naye bulijjo nninzojje onneetolere. Olumu tukukuta n'amazima naye ng'amazima gamanyikiddwa. Amazima tegakweka, tegakwekebwa. Ate amazima ye Kristo. Buli lwe twogera amazima, buli lwe tulangirira ekigambo kya Katonda mu butuufu bwakyo tuba tulangirira Kristo. Awo nno tulina okubeera abenkanya ku kigambo kya Katonda. Amazima ye Kristo. Buli lwe twogera amazima tulangirira ye. Abantu ne bwe bagagaana go gasigalawo. Olw'okwagala amazima gabune wonna, Omukama atuyita nga bwe yayita Simooni ne Andereya n'abaana ba Zebedaayi abaali abavubi n'abawa obuvunaanyizibwa okuvuba abantu. Omukama atuyitira nsonga abooluganda. Tatuyita ng'asinziira ku buyigirize bwaffe. Tatuyita ng'asinziira ku langi zaffe ez'ebyobufuzi. Tatuyita ng'asinziira ku buwangwa bwaffe oba ebirala. Atuyitanga bwe tuli. Ate Omukama bw'atuyita akozesa mannya. Ate Omukama atuyita buli omu ssekinnoomu, nti Mariya, nti Yozefu, nti Andereya, nti Matayo, ngoberera. Awo nno Omukama oyo yatuyita. Simooni ne banne bwe baabayita ne baleka obutimba bwabwe, abaana ba Zebedaayo ne baleka kitaabwe ne bagoberera Omukama. Buli Omukama lwatuyita alina kyatulesa okusobola okumugoberera. Buli Omukama lwatuyita alina kyagamba nti ekyo kireke akikola kino. Mu mbeera zonna ng'omusaaseredoti nga munnaddi, ate ne tweyama mu maaso ge nti nkuyita naye oyagala okumpereza naye ng'osigadde towasizza nti njagala. Waliwo kye tuleka okubeera obwakabaka bwa Katonda. Ne babeera abafumbo nti nja kunywerera ku ggwe ennaku zonna ez'obulamu bwange n'otasagasagana. Omukama akuyita alina byakulesa ebweru, onywerere ku mwami wo, onywerere ku mukyala wo. Omukama bw'atyo bw'atuyita
mu mirimu egy'enjawulo. Mu ebyo byonna bye tukugukamu Omukama atulondobamu n'abaako kyatulesa tusobole okunywerera ku kino kyatuyitira. Awo lwe tulina okumulangirira fe okuddamu kwaffe era eddoboozi ly'Omukama kikulu, naye tuddamu tutya ng'ababatize, ng'abafumbo, ng'abaana, nga bannaddiini, ng'abakugu mu biti eby'enjawulo. Okuddamu eddoboozi ly'Omukama nga tumugoberera kitegeeza kweresa byonna, kweresa bye twagala okubeera Kristo, kweresa ebitusanyusa okubeera Kristo, kwewaayo okubeera Kristo ng'abantu ne tudda ku ebyo Kristo by'ayagala mwe mba mutuviira essanyu eryannamaddala. Obulamu bwaffe ddala tugoberera Kristo, bwe bwefumiitiriza mu bulamu bwo okugoberera Kristo. Nze bwe neefumiitiriza bulamu bwange ekituufu ngoberera Kristo. Olumu olw'embeera z'ensi tugaana okuweereza ebyo Omukama by'atugamba, n'osanga nga tukumpanyizza, n'osanga nga tulimbye, n'osanga nga tubbye n'ebintu ebirala ebiringa ebyo ebitatuyamba kugoberera Kristo, ebituteeka awala n'oyo gwe tukiririzaamu gwe tugoberera. Omukama ayagala tukozese amaanyi ge tukozesa okunoonya ekyokulya. Tetugera ku makya nti ngenze kunoonya kyakulya, genze kukola. Ge tuba tukozesa n'okuvuba abantu okubaleeta mu nnimiro ya Katonda. Ekigambo kya Katonda kitubeerera akatimba akasika abantu okuva mu kizikiza okudda mu kitangaala. Ekigambo kya Katonda kitubeerera akatimba akatuusa obulamu bw'abantu ne basobola okufuuma okukkiriza n'okwagala kwa Katonda. Akatimba ako ogenda kukasoosaawa twenga omukkiriza. Ekigambo kya Katonda ekikola ng'akatimba mu bigambo byaffe n'ebikola ogenda kukasoosaawa mu maka gaffe. Nga bwe bagambye ne mu maka, akatimba tukasoose mu maka gaffe, ku mirimu gyaffe, mu bitundu byaffe, mu bubondo bwaffe, ku byalo byaffe, ku kisomesa, ate tugende nga tukatwala wala. Omukama tumugubira abantu, Omukama tumuleetera abantu. Tetulina kugenda nga tuleekaana mu makubo nti mukyuse emitima gyammwe, naye ebikolwa byaffe bye biba byogera. Abantu balabe ebituvaamu baagale okujja mu nnimiro ya Katonda. Abantu balabe ebituvaamu bikwate ku mitima gyabwe ate era bagoberere Kristo. Olumu ekigambo kya Katonda ekisanyusa eri abalala kuba kibajja ku bye baagala, kibalemesa okukola ebintu ebimu era bangi tebaagala kukiwulira. Tulina okubeera abamalirivu okuyigiriza ekigambo kya Katonda. Tumanyi nti abavubi bwe bateeka akatimba mu nnyanja mugiramu ebyennyanja eby'enjawulo. Abali bakubyeko babali babateeko ku nnyanja, abakwata engege oba bavuba engege tebagenda mu mazzi gawala, batambulira kumpi n'olukalu kubanga bamanyi engege bwe zibeera. Abaagala empuuta n'emugeri bagendako wala, tebasuula ennanga, olumu ne beekuumira awo basobole okufuna ku mpuuta oba ku ngege. Naye nebakodde ng'ekigendererwa kyabwe kiba kyakufuna mpuuta oba ngege, olumu mugiramu n'ebyennyanja eby'enjawulo, olumu mugiramu n'ebiti, olumu mugiramu n'ebiyinja. Awo nno alimu obwennyanja obuto obaolyawo ebimu ne biwagaanya ne bidda mu mazzi. Naffe abooluganda tukuba oba tujja kukuba abantu. Omukama atuyita tubeere bakubi b'abantu. Abantu banjawulo tugenda kukuba abantu abalina emitima emikakanyavu, abamu nga balina myangu. Tugenda okukuba abantu abanakuwadde, abantu abaweddemu essuubi. Tugenda okukuba
ababbi nabo nga mwebali abalina ebikolwa eby'enjawulo naye Omukama atugamba mugende mukube abantu banjawulo betuvuba balina emitima gyanjawulo balina endowooza za njawulo abamu bajja kugamba nze Katonda tanyambangako naye ebyo byonna bireme kututalekula